Kale omanyi obulonda mpeke tebulobera njala kugwa, naye obukambwe bw'ekikere tebugana nte kunywa mazzi. Enfa tebeemu, kasooli obuvubuka atatulika, ate omwana omulizi tebamujja nkanaga. Naye omukulu ow'olunkulunkulu naye bamwogerako nti tasaba nde ku ntundu. Weewaawo ekyeswa ndaba sirema kwekwanya kubanga n'obwesera ndaba tebumala manda. Nze Munabusiro Sava Bosa Musisi nsereganyikaawo nawo omukenkufu mu lulimi Oluganda, omusomesa wammwe ow'ekyasa ate era ow'ensonga mu bino ebikwatagana n'olulimi Oluganda. Kalinga kayiira oba kalinga kamuluyiira bwe katakusala kakusiiga omunyale. Kale tolina ngeri gy'oyinza kuvaawo sseke oba okuvaawo oti obuggwa. Ate tugenda ogw'enswa ogenda ogw'ennyama. Mukutu guno gubeereko gunywerereko ddala, tereterera ku gwo kayiba mukuukulu ate eterera ku nnyina. Obanga gwe mulundi gwo ogusookedde ddala okutulaba sooka otufollowinge ku TikTok, YouTube. Obanga gwe gusoose okutulaba sooka osubscribinge ate era ne ku page yaffe likinga page eno kubanga yeebaako ebintu eby'ensonga. Buwangwa bwa Buganda tuzze tuyita mu bintu eby'enjawulo ebikolebwa mu kwabya olumbe ebyeyoleka bye tulabako. Twalaba okusumika ne tulaba enjawulo eri wakati w'okusumika n'okusumikira. Ate oluvannyuma lw'okusumikira naddamu ne mbasomesa awo essomo ne mbagamba nti awo waba waddawo kye tuyita okumwa bamulekwa enviiri. Bazibamwako enviiri, bazibamwako. Kati oluvannyuma lw'okumwa bamulekwa enviiri twagala tulabe mpozi gwe abadde tagoberera nga gwe gusookedde ddala okulaba ku misomo gyaffe gino, nkusaba ogoberere emisomo gino kuva gye gyatandikira. Genda eri wansi scrollinga bwoti, ngamba bannaffe bali ku YouTube, olijja kulaba emisomo egyo gyonna gye tuzenga tuyitamu emabega, kijja kukuyamba. Kati oluvannyuma lw'okumwa enviiri jjajjanga amaliriza okumwa bamulekwa enviiri. Awo kiki ekiba kiddako? Kubanga era naawe muli oba weewuza nti ate kati awo kiki ekiba kiddako musomesa? Ekiba kiddako okuba kugabula. Kuba okugabula. Kuba okugabula kwe kuba kuddako awo. Kubanga okusumikira nga kuwedde, omusika ne lubuga we badda mu nju ne bagabula abaana be basikidde omuwumbo gw'emmere okuli n'ebya ssava bingi ddala. Olwo n'abantu abalala nabo ne bagabulwa mu biti byabwe nga abataka, nga abako, ab'emikwano n'abantu abalala baba bazze ku lumbe. Kubanga olumbe terwabizibwa omwo, abantu baba bangi ddala. Towulira n'olugero olugamba nti mmere ya lumbe n'ataaka abaalya. Kale bonna bagabulwa nga bwe twogedde awo. Wabula kino mukyegendereza nnyo, omusumisi, omukulu w'ekika ne omukulu w'olumbe bagabulwa mu ngeri ya njawulo nnyo era babeera mu nsiisira zaabwe kubanga baba n'ensiisira ezaabwe entongole. Bano benjogerako baba n'ensiisira ezaabwe entongole. Okugabula nga kuwedde, okugabula ebyokulya bwe kuba kuwedde, ate olwo waddawo okugabula omwenge. Era mu kaseera kano abo abako ababa baawasa mu lujjo olwo baleeta ebita by'omwenge basobole okutwala oba okuzzaayo bakazi baabwe. Kano akalombolombo ka Buganda kakulu nnyo abako okuleeta omwenge mu lumbe, kubanga bagugabula, baguleeta, baleeta ebita by'omwenge bwe baba bakuzzaayo bakazi baabwe. Abaana abawala be babeera baawasa munda mu lumbe, manya mu nju oba mu lujja olwo omwabizibwa olumbe, baleeta ebita eby'omwenge. Nabo ekyo bakikola. Kale njagala okutegeeza nti twawandiika ebitabo bino. Olulasange kiba kya mitwalo 10, Bassekabaka b'ensi muwawa kiba kya mitwalo 3, effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kiba kya mitwalo wagindaba 3 bwe giti.
olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kiba kya mitwalo 3 na kino ekipya ekyakafuluma kino kiyitibwa enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Bitabo bino byonna tusaba obyegulireko obibulira omwana wo ate amanye ebintu ebibakwatako. Oyita ku 0781 ati kola bwoti emitwalo 25 bino byonna bikutuukako wooli. Yogera bwogezibwa wooli. Gwe wonna wooli woba oyogera ebitabo bino bikutuukeko. Wonna wooli woba otugamba ebitabo bino bikutuukeko. Otegedde bulungi? Kati nzizeeyo ku mwenge abako gwe baleeta. Bwe baba bakuzzaayo bakazi baabwe oba okujja abakazi baabwe mu lumbe baleeta ebitabo by'omwenge. Naye nno abako be basooka okutwalira ku mwenge ne banywako mu nsiisira. Edda bazimbanga ensiisira z'abako oba bazimbanga ensiisira emu bweti naye nga nnene. Ensiisira y'abako mu lumbe tugiyita luvookwaya. Eba nnene. Abantu boogera ekigambo luvookwaya naye nga oluusi tebamanyi wekyava. Yazimbye ennyumba luvookwaya naye luvookwaya kigambo kyava eri mu mpisa yakwabya lumbe. Mpisa yakwabya lumbe gye kyava kye bayita luvookwaya kyava eyo. Ensiisira y'abako mu lumbe tugiyita luvookwaya. Kale nno baleetanga omwenge mu lumbe mu nsiisira yaabwe ne banywako munnange. Kati awo n'abako ne balyoka baleeta omwenge gwabwe nagwo gwe baba bateeseteese. Abako baba tebannaleeta mwenge, abakulu batemezebwako nti abako bajja. Kale nno bwe batya abako ne balyoka bajja ngeri ya kinnoomu nga bava mu nsiisira zaabwe n'ebita by'omwenge. Wabula babeera bambadde bulungi ennyambala ey'obuwangwa ebeeweesa ekitiibwa obuwangwa kugeza amakanzu gaabwe n'ekkooti abataddeko bulungi ddala ng'era abako bwe basuubirwa. Edda bayambalanga engoye ezitungiddwa mu mbugo ne banekaanekana bonna ne bavaayo nga ddala wamu ekitiibwa kyekyo kiggumidde kyabako kubanga babeera bali ku buko. Basuubirwa okubeera nga banyumye bambadde bulungi mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ng'abako era ne balyoka beeyerula oba ne beeramba oluggya ne balabikako mu maaso g'abakadde baabwe. Abazadde baaniriza abako mu ngeri ey'ebbugumu ddala era ng'ekigendererwa kwe kumalawo ennaku. Bwe wabaawo engoma ziyinza n'okuvugamu omubala gukubwa omubala gw'ekika gusobola okuvuga. Nkugambye ekigendererwa ekikulu kumalawo nnaku mpozi n'amaziga ebibaddewo mu nju eyo. Nga bamaze okutikkulwa omwenge basenga b'abakyala baabwe babanjula eri abakulu ngeri ya kinnoomu. Era bwe batyo abako babaaniriza n'okubawa ku mwenge ng'empisa y'Abaganda bweri. Olwo nabo ne balyoka bawaayo ogwabwe gwe bazze nagwo. Omwenge guno nno ogwabako gusanyusa nnyo abazadde ate era guwoomera nnyo abantu kubanga tebaba bazadde bokka wabula ne mikwano gyabwe nabo banywako. Olumala omukolo ogwo ng'abako bo basiibula mu ngeri ya ddembe ng'era baddembe okugenda ne bakyala baabwe. Kitegeeza akalombolombo kano kakolebwa lwakujja bakyala baabwe mu lumbe. Ekyo nno nakyo bakiyita kunaazaako bakyala maziga. Bwe bakiyita oba bwe tukiyita bwe kiyitibwa buwangwa. Buwangwa kiyitibwa kunaazaako bakyala maziga oba mukyalawo munaazaako maziga. Ate nno tomalaga mutwala bwotyo nga totutte kintu ekyo. Edda batwalanga n'embugo. Twala ekita ky'omwenge mutwalirako n'embugo kubanga embugo kyambalo kikulu zambalwa. Kale kyekyazitwazanga nno oba n'otwala nga gomesi naye gomesi eyo tebeera ntunge. Ogigula n'ogigulirako ebigenderako byonna amapeesa midalizo n'otwala ekita ky'omwenge gwe kyowaayo ekiseera bwe kiba kituuse.
katugeze ne bwabanga mukyala wafiiriddwa kitaawe kalombolombo ako tukayita ak'okujja omukazi mu masanja okikola otya nga bwe nkugambye omugulira olugoye n'otwala n'ekita ky'omwenge owerekerwako mwannyoko oba bannyoko ne baganda bo nga baabo ne mukola ekintu ekyo. Wabula nno wetuba nga tuli mu kwabyolumbe saba weetegereze kino kubanga kikulu. Omukadde omukazi azaala mukyala we bw'abanga yafa era ng'olumbe olwo mu kifo ky'okulwabiza gye wawasa ne lwabizibwa ku bukojja bwa mukyala wo, eyo tetwalibwa mwenge. Lwaki? Kuba mu nkola eya bulijjo senga wa mukazi wo yakwanjula gwe mu bakulu ate nga ku bukojja obwa mukazi wo munnange, obukojja bwa mukazi wo eyo munnange senga aba naye ali ku buko. N'olwekyo kiwaba muntu mutuufu asobola kukwanjula gwe ng'omuko atutte omwenge. Kale nno ku bukojja bwa mukazi wo toba muko wa ssimba, toba muko ow'essimba era tetwalibwa mwenge, totwalayo mwenge, totwala mwenge mu kidaala. Era bwe wabaawo ekintu kyonna kyonna omulenzi kyayagala ng'ayagala kukitona akiwa buwi mukazi we, ate oyo n'akituusa gye kiteekwa okutuuka kubanga buli buba bukojja bwa mukazi wo. Nja kukomawo ate mbasomese ku kye tuyita okukooza kubanga bulombolombo bungi nnyo tuzze tubulaba wano mu kwabyolumbe, naye ate waliwo akalombolombo k'okukooza kano kakulu. Kakolebwa ddi? Kakolebwa katya? Kasaanidde kukolebwa katya? Si kumala gakola baani abakola era ddi ate era lwaki? Nja kukomawo kankomeko wano olwaleero essomo lyaffe libadde bwe lityo. Mwebale nnyo okutugoberera n'okutambula n'okumanya. Naye mugula ebitabo bino bye twawandiikira Buganda ekitabo ekinene kino kya mitwalo 10 kiyitibwa Olulasangeye. Tuwandiikira Buganda ekitabo ekiyitibwa Bassekabaka b'Ensunguwawa kya mitwalo 3. Tuwandiikira Buganda ekitabo ekiyitibwa Effumbekero ly'Ebisoko bya Ssengule 2022 kya mitwalo 3. Wabaawo kino Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku Mulembe Omutebi, na kino ekipya ekyakafuluma enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Bino byonna bya mitwalo 25 byokka. Okola otya? Yita ku 078 599 343 gy'oba oyitako ofuna ebitabo ebyo. Mitwalo 25 gyokka weefunira ebitabo ebyo byonna.